over olina okudda n'oseesa ekitegeera kineewunyisiza nnyo era kinsanyusiza nnyo nti bano abaana guno omugigi gw'abano baleeta music abadde abula wano ekitegeera gwe twandiyise afro neo soul tegeera omwana ajja nga ayimba naye nga manyi kimu ayimbira amanyi ekikuvuga kyagenda okukuba buli kimu ng'akimanyi ne tujja ku mulembe gw'abali abaana na ajja awulira abaana gwona tamanyi na kimu ayimbira naye ayimbye ekitegeera n'akikuba mwe ne mubuuka ne mutuuya ne bakubuuza kyayimbye nga tokola ki tokimanyi. But the issue is to maintain kubanga ekyayambye nti bano abaana bo bwe bayimba twabayitanga bayimbi ba theatre Mugabi waliwo Jovan Kingi ali Phoenix Arizona o Lily Kadima Shifa Musisi, you know those guys. Joero Sebunjo oyakuba zi festival terina mumanyi nga kuba ebintu ebijira but naye music waabwe nga mulungi ekitegeera kane tufuna abagala okujja ono n'agenda mu mainstream Mugabi naye n'ajiyingira nga you come like the Liam Voices no wajja ne Aaron Byoyo bayina touch oyo ogwo guba mwoyo so music naye nga owabano kyenjawulo ku kwabo nti wa storytelling okitegeera naye kati ekintu abantu abayimba music watyo bali mu voice si bapya mu kyo waebiri naye omanyiza ndi muyimbi kyenkusingako nakuba koraga there is Aaron Byono. I remember Nadine Michael Ross and he told me, Jackster, one of my biggest challenge nti endongo ya feno ya mpora. So people are appreciating that thing. Chopana neguni chechibade chimusumbuwa oyo little boss. Very good music na yabantu bagala zinezi. Music yewe abera bwacho. Kampulireko Kanso kampulireko no. I've ever seen Bule talking about it ngagamba abayimbi. Try to diversify your music. Tuwesiba mu kintu kimu nti nze nyimba. Have you seen how Chris Martin does his thing? You will see him sing reggae today. Yeah. He will do soca. He will do this. So but he's a specialist in soft reggae or white lovers rock. I'm specializing. Nenti bwajera no mwa dance orajja jisa. So baliyamba ino kubeera versatile. Akubayo ku kidanda ali no ntaina ku ebidongo kasene tusalako. Nti kati time BPM banoonya BPM. Gogo wali mu kasawe tubato ino boka. Maintaining a music yoyo. Quality ya fulumya atya ekirala story eri etya kubanga ono music ekisimutunda music ekikula ekyo mbozi katwina mu society erimu abantu abanakuwavu ekitunda mukwano ekitegeera mukwano bamenye mitima kati omwana bwajja oluvanyuma kati nga nawe olaba ka girlfriend ko muli awo mwelira chapatiza mwe naye nga weekuba mu ekifaananyi wetaka mu luyimba lwa muno of the song. That's how Mugabi had no money, no single coin nga ayina kayimba kali nkwegomba people kept nga kayimba kabayingiramu omwana naawulira nga agenze mu mwoyo gwa bwenzi naye nga akola ki awulira kayimba kale they should pack the stories and they should maintain the momentum. Abantu tebagenda kuwulira nnyimba zijenvudde abeera mu BPM buli kaseera waggulu kale omuntu alina okuwummula tojala tukube ku mboozi ab'Amadrat Mexico balina omulenzi akukyali oba omusajja gwe bali mu kuyambako mulwadde wa kansa bamuyita Fred Ogola. Fred Ogola. Yes, that name. Bagezako kubanga balaga. Comedian. Bamusondera ndozali ku treatment kati Bujingo. Naye ate Bujingo babuuzanga empapula buli muntu ayagala ku mpapula za Bujingo bamukebera butya na buli katukyazi tuziraba. Nenga eno yowe ekiri the guy is really with a cancer. And I like such stories, like I liked Bruno when I saw it, you know. Yeah. Actually, you don't directly pick from your pockets. It is social capital. Ugandan celebrities, let us stop being selfish. Use your social media platforms to help. Negwe niwe malira no posting ebifaananyi byo byokka byebinyumye oliwa Chikujako chinze na dedicating Tuesdays and Thursdays for my fans to try and help. Sisola bayamba bonna
you do not know what those fans feel when you help them. Temusoma DMs abafani bamuyita mukolumu. Nze mmanyi okuyita mu Jack Story. What is your vision of music? Are you just gonna sing over in your hidden agenda? Naye ne bafaani nabo babeemu ku mpisa. Yadde ng'onayagala abantu babayambe. Nze nyina omuyimbi bayimbi nga bana whatever admin. Ndi ku kitundu kuba balwaningira social media. Omwana avaayo n'agamba nze ndi wano siina yadde mmere ndi bubi. Katsoka tulabe emboozi y'abamadrat eno. They are noble cause, then we come back to jump. Kansa tawona ne kansa so sabuni singa tubawamu nga tukoze iki twatali eyo tunakosole seketu mwami agakolesa mwami agenda janjawe uli mwami fuyina nafa abiringa fe ngabenga demo afuna obulamu obuki obulamu obweyagaza tumita mwana no twaza ashenga munango yesa ko kukokeda Bibasebu abali yeyote mwema maza muvere mwe echafe. So, ndandika ku. Akafune. Nengo bimanyi wayozeza kumotoka. Sajose mulayoze muluka. Epanga tende nganzo mu America. Leka tuwafe mloka siya buyinganzo ka nespato nenjo. Singa mukana yayoze mukamuka mewa. So, mara kasa foundation. Bili mu politics bili mu gwanje bili mu gwani. Bushegera wamikato rugwama kamusondera omutima. Alisaza kachikansa atwaganya mwami magoro. So tubasa wenda China. Tiko twagalire bana abami operation eno tunatasonga mbu omwami oyo bambye tegumbera. Alina abazuku babamulabeko abane bamulabeko sanyiveyo bushegera. Obadde mulwadde bana igwata oseka goma. Sonolwezo ngeyo saba abantu bonna. Nono zinzo boli awo zinzo butawese. Ndabo bwena kyinanga tasobodde. Osobola ogamba wayi kanonye ku bantu bano. Bene mbeko chimba wayo. Sobola okussa obulamu bw'omwami omuki mubeera mulamu obutuufu so twebazala baba Mara Cancer Institute Brother Foundation amaze ebbanga kinwadde mulago yetwala miliyoni 30 badde tumanyi mumutwala bulamu Kim Hanks, timu yange bwe yalondanga chairperson w'ekibiina atubeereddewo nnyo pioneers y'omu ku bapioneers bennyina okuyamba kyekisinga mu kale leeta lupiira tukola kindese mu ttaya atyolezeeko tuseetunaye kubanga tusobola okutengera abantu baffe bannansi baffe bazenze naliko South Africa kola abantu bonna bali soso. Thank you so much, Madrat and Chico. Tuyambo omwami oyo bambi tolo okubanga tuyamba abakulu abo. First of all nga tetunagemaliriza show njagala kwebaza abantu abali wa Eddie Chicken omuvubuka oyo omwami oyo alina zi restaurant ezo naye ateeka ku BBS ekola Transnight. No, like seriously, I appreciate. Kuba right now I will need every support we need. I know. Yaweereza wano nga tutandika. Apeza ne Kuna tuwulira atestinze. Achikozeeko Eddie Chicken. Gadatiawo. Bambi. Ndiwa kudda mpaka kusawa mukage. Nange kansomire nasolo kikomeko kwali. Kanso bayogedde Eddie Chicken oyo. Encha ku monitor ndowooza onkoleko. Ndowooza sibye nnyo luseke kanso. Kale nga tumaliriza Tash ndowooza Bruno K being our main guest nga tumaliriza. So what is your plan with Oscar Mudachika nga bbiri? Well, Oscar is going to do an album. Audio and video. Bagenda mugulyawo YouTube channel. Mumuwagire bannayuganda. At the same time, tuyinza omufunira omuntu akakolamu naye nga reporting abeere nga alina ekintu kyajjamu ku ki. So there is chance for him to get back on board. Ne Pirate. Pirate yamuwadde dda akayimba yamuwadde nnyo. Enoga ffe ewa second chance. Why not? Bafani baffe mubeere eno. Kati njagala mukazi bulabula bw'aba akola ssente ate Oscar. Mukazi ki?
omuntu n'ayimba mu njagala mukazi bulabulabula n'akola sente ate Oscar with his voice and the talent in him. Yasubiza okuba ebikooni muleke tumwogera. What is it? I feel like always in life tulina okuwanga abantu second chance. Nebaza nnyo Bruno omulimu gwe wakoze webale kubanga bambi oli omutima gwo wayongedde okubanga gutambuliza ddala maaso. Abantu abasinga when you pretend you can't maintain it. Ntera nnyo gamba abantu if I'm pretending before you sijja kukikola over and over for almost 1 month 1 year and I'm moving on with it. Nolwekyo tukwebaza asijja kwogera bingi nebaza nnyo Eddie Chicken enkoko nange ntuuseeko webale kubanga ate program roundabout mugikwasiza ddala maanyi. Guys, thank you so much. Let's end it at this. Thank you so much, Bruno K, for being an inspiration at your young age. You're doing good. Omwami ono bambi bw'aba yeewaayo omuntu yenna addiza kati nga naawe mumuddiza bw'atalina ssente subscribe to his channel. I know. Sharing yakayimba ke. Enyimba ze mwazimuddiza aba Black Market. Let's link up next week. Enter to TikTokers, by the way. Tomorrow I have TikTokers. We are going to talk about the impact of TikTok, how people are misusing it. Bo abachifuna mwababana ugundi yafunye endorsement. How better can we use these forums and all that tomorrow episode yaba TikTok.